Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mutabananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera guchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba simino kuna kweli sei Hello? Omukulu. Sebo. Yebale sewo. Kali sebo. Bambita katongole omutongole. Sebo. Wangambo yagala kuzuula. Njagala kuzuula sebo n'agamba naye nali ngambye ku ndobese y'okumakya. Gwe beera mukakka mufe twagala kuyamba bakuyitaani. Fred Robert Waswene. Fred Robert Waswene. Yes sebo. Obeera wa? Mbeera Ntebe. Okola ebiki Entebe? Nkola ne Taso Entebe. Tuwanda bawe najja n'emmotoka ya Taso abo. Nkutegedde. Yes sebo. Kati buzibu ki omukazi abadde ki? Omukyala n'agamba mukulu nti omukyala ono bukyanga muwasa emyaka 7. Ndoza nakamwe bakakoka emirundi 5 gokka. Omukyala nkoze bubi nnyo. Omukyala myaka 7 emirundi 5. Emyaka 7 emirundi 5. Gokka. Nga mingi. Obadde ng'ogabala si mingi naye mingi nnyo. Myaka 7 mwenda kwa 5 zokka. Wanje? Emirundi 5 mu myaka 7. Nanti kakati wabawo ennaku ze tubeera mu mwezi. Nedda va ku ebyo maama. Nedda omukyala nakizuula nti alina abasajja baba yagala kubanga yagana okujja maka gange wabula nga azasenguka busengusi mu bifo ebyenjawulo kati ng'ayagala nze mba ngende ewuwe kati bw'ogenda ewuwe oluusi lw'oba ogenze nti oba omaze wiiki 3 oba mwezi n'ogendayo omusanga taliiwo kati ate nga gye yagenze yagyeko essimu gwadda nga w'oli awakasaawa 4 oba 5 n'oyagala ak'omungoye ayinza okugamba nti akooye olwo n'ovaawo nga tolina ky'olidde oba lwabanga agenda okuwa ayinza okupositioninga bulungi bwati nga abagenda okutandika n'akusindika n'agamba me I don't have appetite. Kyokka ng'akuleezeemu ati. Yes. Kati olaba onatuuka ekiseera n'embeera ng'agenda okutabuka omutwe. Bannange. Twasooka ne twagala okukola embaga mu 2013 ekitongole kya Taso ne kinteekamu ssente. Wulira kyanteekamu ssente ne tutuuka olunaku lw'embaga nga 22 twatuka 2 nga 2 ogw'omukaaga 2013 ng'embaga ya 22 ogw'omukaaga lwa mukaaga embaga n'agivaamu. Yagamba ki? N'agamba embaga ngivuddemu ne kintabula omutwe ne tubeerawo ebbanga ku mulimu ne banyiiga abantu bonna abaali mu mbaga yange ne banyiiga ne tubeerawo ate ne tugenda mpaka 2014 gwa 9. Kyokka era gwe tomukyawo wamwagala. Nali mwagadde. Kiki ebintu bye bikumuufu nnyo? Akati owaye nali engeri gyandaga nti mulokole ng'ate nange ni mulokole ne ngamba owaye kantule nono naye ndooza olwekyali kyembuuza owaye sebo kyembuuza ku mirundi egya 5 omuntu ono tosobola mwesonyiwa mukumuufu. Njagala kumwesonyiwa kubanga natuuka 2015 nga mwinga ni mugamba wayo muniko njagala tonjagala nga mpisa bwatyo ne mugamba bwe nakutanja kutangende kati 2015 mwezi gw'okumeka omwezi gw'okuna ne mutani ngenda tubadde tumaze emyaka 4 kati last year natandika okunkubira amasimu n'angamba tudingane kati akola n'abazungu kati abazungu ne bamufunira kansala mu kyaki gye basabira eggaba bagiyita Maranatha kyaki nnene nnyo ne tubeera nga tusinkana twogera naye ate akulaga nti
ayagala nze ntunde ewange embungende kati ambalako sente bangamba tunde ewuwo ogyeko obulamu ffenna kati lindako Fred yes kati ayagala nti bw'otunda ate mugende mupangise ndooza tugende tutandika obulamu eri nga kyambalako bwe yaŋŋamba ye ali mu kuzimba nnyumba waabwe mulango ali mu kuzimba nnyumba ewaabwe egonde eddokolo no sisokolo Lira. okay sirira district esooka wano Kamudini Kamudini oya Oya, ajja kumala bwe naaba njagala gye wange ajja kumala emyaka 3 okuva kati ng'akola nze bwe mba njagala ntunde ewange ngende tubeere ewuwe naye nagenda omuzuula nga anjagalako sente kakati wulira bwe namugamba mu Christmas jangu ewange nangamba nze ngende ewuwe kati olunaku lwe nagenda ewuwe nga 22 ngende ewuwe yalina abazungu bakola nabo baali bamukyayiddeko kati ne bagenda ku saa 12 ffe ne tusigala awo bwe saa 3 ez'ekiro ne tugenda okugula eddagala waliwo omuwala omukulu alina ekitenge kimu kati waliwo abaana ba muganda we abajja okuwumula kuliko abawala abakulu mu kisenge kimu nga tetusobola kubeerako kyetukola kati omwami oli waliwo omwami abadde akola mu luguudo bamuyita Kinisa oluguudo olwegundi olw'Lukuli omwami oyo ngenda okulaba omukyalo ono agenda emanja okunaaba okay betwagenda okugula eddagala nitukomawo ng'enfuufu nnyingi ng'amazzi tewali n'agamba kafune akadomola k'amazzi n'asaba nayiba akadomola k'amazzi lita 5 nze ne mugamba nteeka okunaaba kati najjako ebikopo 2 nti agenda anaabako enfuufu ku bigere aveeyo akomewo kati bwe yagenda emanju nagenda okulaba yakomyawo simu najja n'asanga ku TV nga ndi ku Spark TV waliwo programu ebyako essaawa 3 eyagenda mpaka eddakiika 5 kakwendi kumbaze kulaba kunketta kulaba kati bwe naatekawo essimu awo n'agenda kati bwe yali agenda bwati omwami omwe oyo gwe bayita Kintu Erisa akola mu luguudo n'asala bwati n'ebbaafu ng'ava kunaaba nayingira mu nnyumba ye bwe yagenda okuyingira nenzira ku TV nembivaako onagenda okulaba omukyala okudda akomawo anaabye mubiri ndaba omwami oli ate n'addamu asala mulundi ogwokubiri ayingira eri ewuwe ate amaze eddakiika nyingi ne mugamba oyo ogenze kunaabigira ebikopo 2 eby'amazzi ate onaabye mubiri ate omwami ono namulabye ng'ayingira omulundi okusooka kati ate akomye omulundi ogwokubiri onaabye mubiri ani akuwadde amazzi netuyomba naye ekireeto n'agamba mbadde ntaka amazzi mu Kyangwe nga nsiimuula Kyangwe nga neesiimuula ekikoze amazzi eyo kokuna mubiri Golide. Emugamba. Ngoli mukatogo. Mwana ndi mukatogo. Kati uliriza. Kati netuyombe ekireeto nemugamba nti omanyi golabika oli mu bulamu bwanjawulo enkyaka nzire wange netubeera nagamba togenda tujja kubyogerako mpolampola tubyogereko ne bakama bange abazungu ne kyaki yaffe tubitereeze naye nga saayinza omusajja ndooza ye yabadde ava mutoyi nengamba ava mutoyi yabadde eyanaabye ate omulundi ogwokubiri ate n'okomawo ng'onaabye omubiri gwonna kaakati lindako omukyalo ono yaani amanya ge yaani omukyalo omuyita Monica Anyingi Monica Anyingi alina omwana bamuyita Merinda bamuyita nyo mama Merinda naye ate bw'oba omulobesa osooka mugamba mama Merinda then ogamba yo Monica Anyingi mbuno ki ajja kuddamu ye naye nga amanyi nti omumanyi nnyo mama Merinda Monica Anyingi kaakati abazungu akola nabo ki abazungu abo akola waka waabwe nga maidi akola nga maidi akola mu gardenizi kati mwakola naye nti wuliriza njagala kumalira ekyomwami ono omwami ono omukyalo bwe yaŋŋamba nga 23 omwami oyo yagenda musekukulu alina amaka ge mukono yamulekawo n'agenda musekukulu emukono kati nembeera ono eŋŋamba kambeere wano omusajja ono agenda okuddamu nitalinge bulungi embeera wano ono w'ebbaafu oyo omusajja ow'ebbaafu netugenda musekukulu omwami yagenda musekukulu naffe nesigala netugenda musekukulu netugenda lumu omwami n'akomawo nga 2 omwami we yakomawo nga 2 yakomawo saawa nga 4 n'agulawo ennyumba ye nayingira mu nnyumba omwo omukyala n'asiba nga atudde ku luggi lujjaawo nze nange nensigala mu nnyumba mu dirisa nga nketa embeera kulaba embeera y'abenzi omanyi ogimanyi etebula olwo goliawo oli muketta baakuwasa wakkiriza
nze ndyawo ndi mbaketta kati bwe zawera saa mwenda abazungu bamukubira essimu agende ekiro nga 2 January agende abayambeko ko eyewaabwe n'asimbula n'agenda ku ssaawa awo 11 bwe yasimbula nze nali nsoma bayibuli nayitayo dakika 3 nga nze muntalinga omwami naye n'avaawo n'agenda oli ow'ebbaafu oyo omwami ow'ebbaafu n'avaawo n'agenda ku luguudo waitawo dakika nga 10 nange nengoberera omwami ndaba oba naye agoberedde mukyala nsobole nange okubalinnya akagere kati nagenda omusanga nga ali ku luguudo awo yimiridde awo ku galagi nze nempitawo nengenda kuwoki kugundi ku mobile money nga yeefula yagala sente nemala dakika nga 10 nenkoma nenzireeka nensoma bayibuli bwaziba nenzira ku TV nali ndi awo omwami naye n'akomawo nayingira mu nnyumba ye naggulawo nateekako etaala naleka kateni nga yeeriwo omulyango oyo omwami ow'ebbaafu yaani omwami bamuyita kintu erisa avuga excavator mu bayinde bana bakola ng'oluguudo lw'erukuli kati oyagala kulaba oba mukyala we ayagala omwami ono kintu erisa mwagalize naye njagala kumalirayo mukulu Katongole ofune bulungi sitole engeri gy'ogenda omulobesa anti wuliriza kyenjagala otegeera kiri bwe kiti oyagala kutegeera oba mukyala we ayagala erisa si bwe kiri njagala kutegeera nti amwagala oba ayagala erisa oba ayagala ggwe nze saagala amanyeko nti mbimanyeko byomulobesa njagala omulobese nga omulobesa ng'erisa nga gwe mukwano gw'erisa nga amukubidde nti muli kaseese mbadde njala nkumalire wuliriza mpamu edakika 2 nkubuulire kiki ekituufu ekiriwo nti omwami oyo omukyala yakomawo saa 5 ez'ekiro naye nga tenakomawo saa 5 ez'ekiro nze nasooka nenfuluma nengenda ku luguudo ng'omwami tamanyi nga yali mu nyumba ye kati nengenda ku luguudo nensinkana omukyala ku saa 5 ng'akomawo netuyingira naye mu nyumba twayingira mu nyumba ng'oli omwami ali mu nyumba ye aguddewo naye nga yageresewo kateni kati bwe twayingira mu nyumba nembuuza omukyala ogenda okunaaba n'agamba neta sigenda kunaaba nenkwata akadomola kameze nesiba tawero nengenda mu kinaabiro emanju w'omukyala waliwo ekinaabiro naye nga paatire waliwo enzikiza paatire waliwo layiti kati bwe nali ngenda nezigalawo olugi lw'ennyumba oli omusajja naggalawo olugi lwe n'agoberera ngalooza mukyala yagenza okunaaba bwe yajja wano bw'obeera wano mu layiti tosobola kulaba bulungi muntu ono ali wano ku kinaabiro tekuli luggi nze nagendawo nenyimiranga nesibye tayiro omwami najja yena nga alina simayiro ayanjubuza emikono ayagala kumpa haaga ngalowooza ye mukyala nakuwa haaga agenda okwetegeza nga yenze nokola otya namutunula butunuuzi bati omusajja yaswala n'akyuka nadde mu nyumba ye najjako etaala neyeebaka kwegamba ekitegeeza yali akimanyidde ng'omukazi bwagenda mu kinaabiro ng'alumba ng'ewogi yaabwe bana bawala abakulu baaliwo kati bagenza olwaliro lwennyininyini bagenza olwaliro bazeeye erira kati omukyala bw'aba talina muntu mukulu mu nyumba kirabika yalinga amusuza mu nyumba however ono omwami bwe yamala okutegeera ekyo nayomba nnyo n'omukyala enkeera saayomba naye ekiro ekyo naguma n'obulumi obungi nenvayo nenzira ewange entebe nemukubira essimu nemugamba nyabo oli toilet you are there to be used by everybody nze nkutadde nemugamba genda ogamba omwami wo nti waswadde nnyo ate nawe toilet waswadde nnyo nze sigenda kudda kuba nkimanyi mugenda kwebaka kati ndowooza omukyala yamugamba ngenda okuddayo omwezi guno ogwokubiri ng'omwami yasaba transfer bamutwala kaseese kale kati sooka obeereko tugezeko omukyala ono tulabe sooka olindeko kyenkugamba olina omugamba kati gwe mugambe nti ndi mukwano gwa kintu tuli eno kaseese yafunye omusujja mungi naye abadde akumbulirako your halava is missing your love now he is very sick. I don't know when are you coming to visit us. Okay, kale chiwedde. Beerako. Okay. Beera ku simu tovaako. Kale. Owaye, olinayo namba endala? Alina enamba ey'MTN eyo gye mukubako.
emisana oluusa atera okugijjako agizzaako okusaawa emu bbiri. Kati talinayo essimu ndala. Talinayo essimu ndala. Okutuba okumakya ebeerako nnyo. Neyanziza nnyo naye banenfa. Kale. Akuume. Kale tofaayo. Kale sebo. Sebakula. Naye maama omusajja alabye n'asobola okubala emirundi 5. Yali awandiika mu katabo. Omukyala amuleke. Okay, kale musajja wa DP webale nnyo ku bitalo. Alo. Wanje? Kazo webale tubereza. Kale bami. Ono kawoya blami. Amba kawoya. Kawasi katungole mesali. Esebo. Oyo mutala oyo wande nabane nabeere. Omukazi takola ebintu byabwe no naye kwezi nazina walaba. Laavu. Omukazi aza kukola program amukola gamutamu lwango. Oyo naye mwami ali mukubango no waffe yakwatira mutala musoya kensa nako kwantula. Wanje. N'abantu babeeremu. Bannanga abantu bazibu nnyo yakwata mukazi w'omubwenzi chanela. Omutongole. Wanje. Rashidi soja we Nated. Rashidi. Webale tuweereza mwana abantu b'ebbaali bannange tubagamba tujja bawonyafu M2B. Esebo. Kituufunye ne bapitisi sojas babeerako nga bagiwuliriza BTFM. Esebo. Naye nga muganda wange oyo omusajja kyenjagala omuwa amagezi. Bw'abanga ak'omuntu amuyakakakombako mirundi 7 ng'emmere gye yakagirya. Mu myaka 7 mirundi 5. Amagezi gemuwako atemu ebibyo asirikire ewuwe taddamu okulya omukazi. Emanya mirundi 5 mingi. Ekana. 7 years. Hello? Katongole. Jojigabize mulabe. Tata mbatume tebana. Yesebo wentinda. Kyabeyi wamwe. Yeso. Iyo sayini gyalaga yo. Kajja gyalaga. Kira katufu bagalana naye kitewunyisiza. Mu myaka kino gyagambye mbu mirundi 5 yagifuna awandika mu katabo. Owe Chimbowa. Wanji mama. Gwe omaze ne mukyala w'emyaka emeka? Emyaka kati giringa mu 10. Mwakagire emirundi emeka? Emirundi giri emitwalo gye. Bwe mirundi mitwalo.